mpako ku mpuugo oyo mpako nakusaba mu programu abantu babiri ndeetaako ne Jeno Muhoozi ndeeteko ne Honorable Mpuuga njagala tule mu kamera yange ntunudde mu kamera yo nakusaba programu ku bantu bano omebe tuba tetuliiwo beegazaanya njagala ondeeteko ne Honorable Mpuuga ondeeteko ne Jeno Muhoozi wano obagazaaki anti kyenkugambye bwe mubeere eno bajja ne babalimbalimba njagala mbeere wano mpite nti ono diikuula tandiko fe tukozesa bwongo. I don't abuse you. I tell you the fact. Jeno mkatule wali. Omutuuze wano. Ate wano ali safe nnyo kuba abeera waka. Bana oli memba we. Oyagala Jeno mkatule wali. Gomere wano. Okolechi. Anti nkugambe tuteese ku by'eggwanga. Ampite Crown oba ampite diikuula nga ndi wano. Ate wano abeera safe kuba na oli memba we. Ngaye nti sebo memba we atukyazizza n'omuzindalo gwesige tonsibako basajja andi nange nkuteeka ko nkulabe oba naawe ekintu okyagala kati naawe mbadde nkugamba so omwana linda ko njali kwekyo so omugambe ki what do you want from the Jeno what do you want from Mathias Mpuuga bagazaaki mu debate nkugambye bwe tuba tetuliiwo beeriisa nkuuli I'm imagining nga Jeno atudde wali bw'atunula ku diikuula we bw'atunule ku diikuula we muge nti negwe okimanyi nti buli kyoyambadde okuva ku ngatto paka ku mutwe ffe tuggulira diikuula ono yabikuyisiza mu palamenti kino buli kyo ekiri wabwere ekikuuma kyonna nti diikuula ono yakikuyisiza n'omusirikale ffe tusasulira diikuula n'emmundu gy'okozesa ndi era okimanyi bw'onooba ogenda okuva mu buyinza emmundu zino diikuula zakuyiza togenda nazo ogenda nga we wajja ennaku zino kungu oyagala nnyo Jeno Muhoozi simanyi lwaki nedda ndi mu kwogera ku bigambo bye byayogedde amanyi nze siina kibiina tewaliwo amawulire atalina kibiina wabula gamba nkikweka ku mutima sewagira nenkulabamu olwa Piero yu nedda sewagira tonsibako basajja abo tonsibako basajja abo siwagira NRM siwagira NUP siwagira FDC siwagira UPC ndyawo sirina ludda tewali atalina ludda na mawulire tewali ekyo sebo okyogera tuli mu kyama naye wano openire nkugamba nti nkulaba munda mu saati omulimu akananka akaliko empologoma nga kaliko pa lawu nkalaba mu mutima gwo genda maaso sebo mbuze ekibuuzo mukama wa Jeno Muhoozi kankuwa ekisooka right honorable speaker yali aggulawo amakage ebukeddeya abaka baddiikuula right honorable speaker ayita abaka abasoba mu 350 beebina mu hayirako eggwanga right honorable speaker abeera namba 3 omumyuka abeera namba 5 Jeno Muhoozi bwe yatuuka bonna baasituka ababaka bagende banona omupakasi waabwe Chief Army Commander Parliament yonna yasituka eno n'omupakasi ku mmotoka bwe yatuuka okupakinga ati waliwo mmotoka za speaker abe-SFC ne babuuka mmotoka za Jeno Muhoozi naga nyinyi mutowe ne bamuga muve waawo badriver speaker ne batwala entiaji mujewo emmotoka byamwawo ne badduka emisinde akumba speaker bonna ne baba disarminga n'atuuka namba 3 namba 3 nako ku addressinga Jeno Muhoozi ng'omugenyi omukulu yali mugenyi we wa mukolo gwe kakati abo tabayite baddiikuula Jeno Muhoozi yagayise genda kulabika mugende mu maaso zimba kwate nziyemba unjogena mwano ngate mba kutebukwasi ate nanakololera mu maaso gange nga njogera namwe then I will just arrest such a fool naga mugende mu maaso tebagenze mu maaso tebagenze mu maaso after even threatening to arrest them speaker tayaga mugende mu maaso banayi mwamuye government yafunye katika jwenji atugenje nafunye esimu kuva speaker informing me about Jeno's unavailability nagenda maaso nagamba njagala atakaseka mu 1 trillion mwanguye eza UPDF process dali mugenda maaso agenda maaso tebagenda kuchanguya tata wa Jeno Muhoozi juzi akaisa weteka lye mwanyi ngSFC ingide bye nabaka bajjeko na amatala wawulira otulo oluddako bakikonda eminga abakate badda mune batula butuzi bati yabagubesa ki budget kyabwe yabayisa budget ne bagenda ne kupali ne kuserena nawa ne budget speech najitendeza okuba empitirivu yamana nebyo mwakoze bitegeera mwakiziro mwazijjo mudemangu kata busibadde ikula
tebalina mugongo tewali parliament wano President Museveni yajimala tewakyali tebalina mugongo tebalina kitiibwa ffe twayimiriranga mu parliament nga tugamba General Kayihura twamuyita bwe yagaana poliisi yajja internal affairs yajja Kayihura taliiko ndoga muddeeyo ya to enter appearance ayina okujja he was equally powerful first lady nga wetumulemerako alabika parliament yaggwamu supu problem eriwo eriemu abo bonna bayendako ebbali ababaka mukyala bwayendako ewa neighbor abeera compromised ente za neighbor ne bwe ziri ennimiro zammwe bw'ovaayo okuyomba yaga mwami naawe leka toyomba n'abantu tujja kutereeza aba neighbor toyomba nabo kumbe yayenda wa neighbor problem abaka bawano kwefuula balunkupe bamulonda kubaka ate naabanga alinga masiikini asabiriza alinga ki siba mativu ne kyebafu tava wa president manaye nyamba tava bona besiba ku General ola bwe yadda atambula wano General Muhoozi ng'ali mu bintu bi abaka bamubeera bamulaba alinga ki bona babanga ba beggars kati ani agenda okuwa respect nga mulinga ba beggars